Essula y'e16. Ebyo mbibabuulidde muleme okusittazibwanga. Banaabagobanga mu makuŋŋaaniro, weewaawo ekiseera kijja buli anaabattanga analowoozanga ng'aweerezza Katonda. N'ebyo banaabikolanga kubanga Kitange tebamutegeera newaakubadde nze. Naye ebyo mbibabuulidde era ekiseera kyabyo bwe kituukanga mujjukire nga nze nababuulira. N'ebyo okuva ku lubereberye saabibabuulira kubanga nali wamu nammwe. Naye kaakano ŋŋenda eri oli eyantuma, era tewali kummwambuuza nti ogenda wa. Naye kubanga mbabuulidde ebyo emitima gyammwe gijjudde ennaku. Naye nze mbagamba amazima, kibasaanira mmwe nze okugenda. Kubanga nze bwe sirigenda, omubeezi talibajjira. Naye bwe ndigenda ndimutuma gye muli. Ye bw'alijja alirumiriza ensi olw'ekibi n'olw'obutuukirivu n'olw'omusango. Olw'ekibi kubanga tebanzikiriza nze. Olw'obutuukirivu kubanga ŋŋenda eri Kitange so nammwe temukyandaba nate. Olw'omusango kubanga omukulu w'ensi eno asaliddwa omusango. Nkyalina bingi okubabuulira naye temuyinza kubigumiikiriza kaakano. Naye bw'alijja oyo Omwoyo w'amazima anaabaluŋŋamyanga mu mazima gonna, kubanga taayogerenga ku bubwe yekka, naye byonna by'anaawuliranga by'anaayogeranga. Y'anaababuuliranga ebigenda okujja. Oyo anaangulumizanga nze, kubanga anaatoolanga ku byange n'ababuulira mmwe. Byonna byonna Kitange by'ali nabyo bye byange. Kyenvudde ŋŋamba nti anaatoolanga ku byange n'abuulira mmwe. Esigadde ekiseera kitono ne mutandaba nate, era nate walibaawo ekiseera kitono ne mundaba. Abayigirizwa be abamu kyebava boogera bokka na bokka nti, kiki kino kyatugamba nti esigadde ekiseera kitono ne mutandaba, nate walibaawo ekiseera kitono ne mundaba, era nti kubanga ŋŋenda eri Kitange. Kyebava bagamba nti, kiki kino kyagamba nti ekiseera kitono, tetumanyi kyagamba. Yesu n'ategeera nga baagala okumubuuza n'abagamba nti, mwebuuzaganya mwekka olw'ekyo kye mbagambye nti esigadde ekiseera kitono ne mutandaba, era nate walibaawo ekiseera kitono ne mundaba. Ddala ddala mbagamba nti mwe mulikaaba mulikuba ebiwoobe, naye ensi erisanyuka. Mwe mulinakuwala, naye ennaku zammwe zirifuuka ssanyu. Omukazi bw'azaala alaba ennaku, kubanga ekiseera kye kituuse, naye omwana bw'amala okuzaalibwa nga takyajjukira kulumwa olw'essanyu ery'okuzaala omuntu mu nsi. Kale nammwe kaakano munakuwala, naye ndibalaba nate, n'emitima gyammwe girisanyuka, n'essanyu lyammwe tewali muntu alibaggyako. Ne ku lunaku luli temulibaako kye mulisaba. Ddala ddala mbagamba nti buli kye mulisaba Kitange alikibawa mu linnya lyange. Okutuusa leero temusabanga kigambo mu linnya lyange. Musabe muliweebwa, essanyu lyammwe lituukirire. Ebyo mbibabuulidde mu ngero, naye obudde bugenda okujja mmwe siryogerera nammwe mu ngero, naye ndibabuulira ebya Kitange mu lwatu. Ku lunaku luli mulisaba mu linnya lyange, so sibagamba nti ndibasabira eri Kitange, kubanga Kitange yennyini abaagala, kubanga munjagadde nze, mukkirizza nga nava eri Kitange. Nava eri Kitange ne njija mu nsi, nate ensi njireka ŋŋenda eri Kitange. Abayigirizwa be ne bamugamba nti, laba, kaakano oyogera lwatu, toyogera lugero. Kaakano tumanyi ng'omanyi byonna, so teweetaaga muntu yenna okukubuuza, kyetuba tukkiriza nga wava eri Katonda. Yesu n'abaddamu nti, kaakano mukkirizza? Laba, ekiseera kijja era kituuse, mwe munaasaasaanira buli muntu mu bibye, munandeka nze nzekka, so si nzekka kubanga Kitange ali wamu nange. Ebyo mbibabuulidde mube n'emirembe mu nze. Mu nsi mulina ennaku, naye mugume, nze mpangudde ensi.